Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Calvary greetings and shalom to you all. Praise the living Jesus. Praise the living Jesus. Masuze mutya, masibye mutya. Jibale kujuna. Jemutusaako ingalo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Mwana Katonda omulamu. Omuweereza wa Mukama Mutumi Bajimbe Brian Mark okuva mu Gate of Heaven Ministries International Namuwongo Kanyuguga nzimbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So nsooka okutwala omukisa guno okwebaza Omwoyo Omutukuvu ku lwabo bonna Mukama baakozesezza okusobola okulaba nga basharinga link ate n'okugabana ne bamikwano gyabwe abantu okusobola okuba nga bategeera YouTube channel eno ate okuyiga obuulyawo amakulu g'ebirooto byabwe. So ku lw'Omwoyo Omutukuvu era tukkiriza okutuuka ewala. So Gate of Heaven Ministries International tubaagala nnyo 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 mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omunnazaaleesi. So tukkiriza Omwoyo Omutukuvu ku lw'okugaziwa ate okuva mu kupangisa kubanga ebiro birayika biweddeko okufuna ekifo ekyaffe nga ekkanisa. So tuli wano wennyini mu kibuga wakati gwe wenaasobola okuyimirira naffe n'obuweereza yonna gy'oli. Mukama akuwa omukisa. Ndowooza ettaka etwasooka okutuuka ewalungi ewagazi obulungi batugamba 2,25 eza Uganda. So kyonna ky'osobola okuyimirira naffe neweziba nga gwenna osobola okuziyimiriramu, Mukama akuwa omukisa, Mukama akunsanyusize. So enamba y'essimu nja kuba ngisoma ate nga maliriza vidiyo eno. Olwaleero njagala okwogera ku kirooto. Olwaleero njagala okusomesa ku kirooto ekyokulinnya Olusozi. Yesu yeebazibwe. So dream about climbing the mountain, a mountain. So ndakuweebwa omukisa. Kale nga sinaba kwogera bingi, njagala tutandike ne Bayibuli. Tugenda kutandikira mu Mako 11:23 agamba atya. Mako 11:23 bikula Bayibuli yo yange nga ya because kale kanfune wane ey'Oluganda tulabe. 11:23 yange egamba nti mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno tesiguukulwa sigulibwa osulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe naye nga kkiriza nga kyayogera kirikolebwa alikikolebwa. Ewasooka. Ewookubiri njagala tusomeko mu Nahumu. Nahumu omumanyi? Kale kasomeko mu Nahumu. Nahumu agamba atya? Nahumu. So Nahumu emu tusome olwokutaano. Olwokutaano lugamba nti ensozi zikankana gyali, obusozi ne busaanuuka era ettaka ne limmuka mu maaso ge, weewaawo ensi zonna ne bonna. Haleluya. So njagala okumaliriza ne Zekaliya oba Zakaliya 4:7. Zakaliya 4:7 agamba atya? Zekaliya 4:7 agamba nti olusozi olunene ggwe
weeyita ki mu maaso ga Zerubbaberi? Olibeera lusenyi era olireeta ejjinja erya waggulu ne balirangirira nti liweebwe ekisa, liweebwe ekisa. Katusabe. Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo, mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Kristo Yesu Omunnazaaleesi, tuwanika emikono gyaffe gy'oli n'emitima gyaffe nga tukusinza, nga tukugulumiza, nga tukkiriza era nga tumanyi nti gwe Katonda agaba omukisa era asumulula, gwe Katonda asomesa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Tuzze okuyiga nate ku kirooto eky'okulinnya olusozi. Mwoyo Omutukuvu tukwaniriza, tuyigirize era leeta bangi abasumbirwa ekirooto kino, Kabaka w'eggulu n'ensi okuyiga era obawe omukisa. Mu linnya erya Yesu tusabidde n'okwebaza. Amiina era amiina. Ekisooka okusinziira praise the living Jesus, okusinziira ku scriptures etuva okusoma, tusomye mu Marko 12:3, ne tusoma mu Nahum 5, ne tusoma ne mu Zekariya 4 nga tusoma ku nsozi. So okusinziira bye tusomye bitulaga nti olusozi lutegeeza buzibu, nti oliragira olusozi olwo sibe okuruka oveewo ogende eri. Kitegeeza oliragira ekizibu ekyo oliba n'okukkiriza nti obusozi, ensozi zikankana n'obusozi busaanuuka, nti ebizibu bikankana maaso g'omulinzi w'ebintu byonna ebyegulumiza maaso go. Then erinnya 7 Zekariya nti gwe olusozi olunene weeyita ki maaso ga Zerubbaberi, gwe ekizibu eky'amaanyi weeyita ki maaso ga Zerubbaberi. Mukama yeebazibwe. So ekitegeeza nti tutandise kugenda mu kirooto okulaba mu nsi ey'omwoyo. Ekisookera ddala tulabye olusozi kye lutegeeza okulaba mu nsi ey'omwoyo ng'otambula naye nga maaso gy'olaga eriyo olusozi olunene oba oluwanvu oba mu kirooto kaba kabonero akalaga nti mwana wa Mukama walibadde ovaako ku mmere n'ovaako n'omukusaga n'ogendako mu kunoonya Mukama okuwa amaanyi n'ekisa mu kusaba n'okusiiba, kubanga mu bulamu bwo either ku mulimu oba ewaka oba eyo yonna mu lugendo gy'olutambulizo olw'obulokole, maaso eriyo olusozi oba maaso eriyo obuzibu obw'amaanyi obukwetagisa ogenda maaso ga Mukama okwegera akuwa ekisa. Eriyo ebintu ebimu nze ntera okugamba abantu nti sina kirungi nnyo kusaba tinzigiraawo ensozi. Kirungi oba ofunye okulungamizibwa, naye kirungi nnyo n'osaba ekisa, Mukama akuwa ekisa ekirinnyo olusozi olwo oluwangule, kubanga bw'olulinnya n'oluwangula ekitiibwa kya Mukama kirabisibwa, naawe oyambala engule ekuyisa omuwanguzi. Mukama yeebazibwe. Kitegeeza ojja ssanga abantu nga bagamba nze saagala balabe, Mukama saagala balabe. Bayibuli egamba nti ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabi bange, wanajjawo abalabe emmeeza anaagiteekateekawa. Okitegeera? So kati ako kaba kabonero akalaga mu mwoyo nti otambula naye waligenzeeko maaso ga Mukama okunoonya Mukama, kubanga mu maaso eriyo obuzibu oba okusoomoozebwa lwe olw'amaanyi lw'ogenda okwolekera. So lusoboka okubanga luteekwa okubawo nga kitiibwa kya Katonda kirabisibwe, nga Bayibuli weegamba mu Yokaana 9 osomawo nti ne bamubuuza ono omuzibe yakola ki, yayonoona oba kitaawe? N'abagamba nti haleluya, n'abagamba nti tewali yayonoona wabula yatondebwa bw'atyo, ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ku ye. So kati eriyo ensozi eziyimirira mu maaso gaffe mwana wa Mukama nga zaagala kulaba ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe, ng'olina kusaba na kusiba na kunoonya Mukama na kukkiriza Katonda osomoke olusozi olwo ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe. Then eriyo ate ensozi nga zo za Setaani za mubi nga aziteekawo kukuba na kukolako ffujjo. So ezo osobola okusimba nazo ne zivaawo mu kunoonya Mukama. Ate eriyo amawanga oba ensozi ezitushepinga okutuzza mu maaso ga Katonda. Kyova olaba si kirungi buli kimu kusindika fire, kubanga ojja kusindika fire naye nga amazima olina kwetereza bweterezo okumewo mu maaso ga Mukama, nga Bayibuli egamba nti bw'olidda nange ndikuzza. Yesu yeebazibwe. So ekitegeeza bw'olaba mu nsi ey'omwoyo ng'otambula naye nga maaso eriyo olusozi, kaba kabonero akalaga nti
gye bujja waliwo okusoomozebwa bwetaaga okunoonya Mukama. Either abamu baba baseetusa okuva mu kwagala kwa Mukama mu kkubo lya Mukama n'aleka embeera ezo zijje okusobola okubatereeza, then abalala baba nga mulabe yazitaddewo, then abalala ziba nsozi nga zakubaawo bazirinye baziwangule, ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe, Mukama yeebazibwe. Haleluya. Oba okulaba ensozi nnyingi nga ziri mu maaso go ng'otambula mu kirooto, byonna bitegeeza ekyo. Then eriyo ekirooto ekirala, okulaba nga olinnya olusozi n'olutula ku topu n'oluwangula. Ako kaba kabonero akalaga obuwanguzi, deliverance, ngambye obuwanguzi, victory, deliverance, nakyo ekirala n'okudda ku ntebe ey'okufuga, kubanga Bayibuli egamba nti yatutonda okufuga, so tosobola kufuga nga tutudde waggulu ku lusozi lwa Mukama, nga tutudde ku ntebe eyo Katonda gye yakuteekerateekerako okufuga. So buli lwolaba mu nsi ey'omwoyo, obanga obadde onoonya deliverance, n'olaba mu nsi ey'omwoyo ng'olinnya olusozi n'olutuuka ku topu, kaba kabonero akalaga mu linnya erya Yesu Omunazaalesi nti deliverance ogifunye, oba obadde onoonya mulimu owangudde, oba obadde osabira mbeera kuvaawo, nti obuwanguzi bumaze okujja gy'oli. Mukama yeebazibwe. So kyekitegeeza. Then eriyo ng'otudde ku lusozi, so then eriyo okulaba mu nsi ey'omwoyo mu kirooto nga yeebase, naye ng'oloota nga olinnya olusozi naye nga wansi eriyo abakusindika okululinnya osobola okulutuuka, oba oliawo n'ova mu kirooto nga tonnatuuka naye nga bwe bali bakusindika oba ng'otuuse. Kaba kabonero akalaga nti Mukama alina abantu bakuteereddewo mu mbeera eyo gy'oyagala okusomoka ekyegulumiza mu maaso go. Omwoyo Omutukuvu alina obukuumi, ekisooka bukuumi, kubanga tewali ajja kukusikayo nga kuliko akusindika, ajja kukulwanira. Then abakuteeddewo obukuumi, then n'abantu okuyamba mu mbeera moyita. Seriyo abantu abaloota nga balinnya ensozi nga balina abantu ebatu naye nga baloota, balina abantu ebatu naye nga alina embeera mwayita nga tasobola na kugishiyalinga. So Mwoyo Omutukuvu aba akulaga nti okuwangula n'okutuuka ku topu ku mbeera eyo ekuli mu maaso, singa obaako gwe weekwata ezo eyo gwakulaze mu kirooto oba n'obuuza Mukama, wabaawo solution, wabaawo omuntu yasobola okuyamba okutuuka ku buwanguzi obwo bukkiriza Mukama, oba ku topu ey'ekyo kyonoonyezaako Katonda, oba ku topu y'ekyo ekisumbuwa obulamu bwo. Then eriyo ate abalala okulaba nga mu nsi ey'omwoyo ng'oloota ng'olaba olinnya naye oba onootera okutuuka ku ntebe oba waggulu ku topu ne wabaayo ekisajja waggulu ekivayo ne kikulinnya oba ne kikusindika n'ogwa wansi n'oddayo wansi. Kaba kabonero akalaga nti onoonya okusomoka embeera mwoli, naye waliwo kibayita strong man, either from your family oba from witchcraft world. Tiwabaawo emyoyo egy'amaanyi egikulemesa okuwangula okutuula ku topu. Tugeze oyagala oli mu relationship omuteekateeka mbaga n'oloota ekirooto ekyo, so bw'otasaba kitegeeza nti embaga tegenda kubaawo. Lwaki? Kubanga waliwo omwoyo weewaawo ogwegulumiza nga gugamba nti ono mukyala wange oba ono mwami wange oba ono twakola endagaano, so n'olwekyo talina gy'agenda kulaga, sigenda kukkiriza atuuke ku buwanguzi obwo. So oluvannyuma lw'okusamba n'ogwa wansi n'olaba nga relationship etabuse, obanga emirimu wabadde atadde empapula biganye, oba n'olaba nga n'okuddamu tebakyaddamu application ezo z'ogenda owandika, kaba kabonero akalaga nti waliwo strong man, either dogo oba myoyo okuva mu family zalo kibayita spirit of restrictions oba limitations, gye giva mu family nga mwenna muli ku level emu nga gibaagala ku level emu. So nga Mwoyo Omutukuvu akulaga fuba okulaba nga obaako wotuuka naye jjo waggulu ku ntebe ekyaliyo egigamba ono mwana waffe, ono tumiinako endagaano, ono baamumpa oba egy'amalogo egigamba nti tajja kutuula ku lusozi olwo era n'omulimu tojja kugufuna, era n'obufumbo oba bufumbo tojja kuyingira, kisinzira ku kikyogoba mu budde obwo. So haleluya. Then eriyo n'ekirala okulaba nga olinnya naye ng'oli munafu n'okoowa mu kkubo ng'oli munafu. Kaba kabonero akalaga nti yo spirit man oba omwoyo gwo munafu, Mukama aba akubanja oba Omwoyo Omutukuvu aba akubikulira okugendako mu maaso ga Mukama mu kwewaayo mu kusaba n'okusoma ekigambo n'okusiiba, oba n'okugendako mu services ez'amaanyi mu kukyaki, then usabe osobole omwoyo wo okwambala amaanyi okulinnya olusozi olwo osobole okulutuuka ku topu. So kitegeeza bw'onoolutuuka ku topu ogenda kuba omaze
okuwangula byonna ebikuyiganya obulamu bwo. Then eri abalala ng'olinnya naye oba onootera okutuuka amaaso ne gaziba oba ebisubi ne bikutuka n'odda wansi n'ogwa. So kaba kabonero akalaga nti waliwo emyoyo egikupuulinga baako. Oba abalala ng'oli ku lusozi naye ng'eriyo ekigoba okuka. Wabaawo emyoyo egikusindika okuva ku toopu oba ku buwanguzi ogwe wansi. For example, nja kuwa ekyokulabirako. Osobola okuba ng'oli Dubai, oli Kola, oli mu nnyumba, oba oli Canada, oba oli Qatar, n'ofuna ekirooto kino. Bw'omala okukifuna emirimu ne gitandika okwekyanga, naye nga nkubuza aloota kirooto ky'ogenda kuŋŋamba nti naloota nga ndi ku lusozi, omuntu najja nangoba n'enserera n'engwa, oba nga ntudde ekintu ne kinkanga, oba nga ndoota ngenda kutuuka n'enserera n'enzira wansi. Ng'akabonero akalaga nti waliwo strong man, either myoyo okuva mu family background egikusika okuzza okufaananya nga bali n'okulemesa okutuula weewaawo waggulu ku bufuzi oba waggulu ku lusozi oba okuvvuunuka ekizibu. So ate okuloota nga odduka wawangula ensozi kiba kirungi. Then eriyo n'ekirooto ekirala eky'ebikata bya lumonde, nga omunsi eyo omwoyo olaba oloota ng'odduka speed naye nga oddukira mu bikata bya lumonde, tovaawo. Abakabonero akalaga mu mwoyo nti obulamu bw'olimu weetaaga okunoonya nnyo Mukama, buba bwakustrugglinga oba bwakulafubana. Bw'obanga oli bulungi bw'otayimuka maaso oba obuzibu buba bujja gy'oli. So oba weetaaga okukkiriza Mukama n'okunoonya omwoyo omutukuvu. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba nti kyonna ekizaalibwa Katonda kiwangula. Ate Bayibuli egamba mu James 4:7 nti kale mujemulukirenga Katonda, mulwanenga ne Sitaani naye anaabaddukanga. Mwana wa Mukama, yimuka olwane ne Sitaani agenda kukudduka. Yimuka olwane ne Sitaani agenda kukudduka. So Mukama akumpeera omukisa. So nga maliriza nga bwe mbagambye nti tukkiriza Mukama ku lw'ekifo ky'obuweereza. Gwe n'oba oli China, oba oli Uganda, oba oli Dubai, oba oli Kenya, yonna gy'oli twetaaga lafule millions nga 2 n'omusobi okusobola okufuna ekifo kya church, then n'okuzimba n'ebirala. Nze nzikiriza maanyi ag'omwoyo omutukuvu, nzikiriza mu Kristo nti tusobola okukikola. Nzikiriza nti Katonda asobola okuba kugwasinkana okumukozesa okuwa obuweereza omukisa. Nzikiriza kyova olaba ne mba njogera munze temuli kubuusabuusa nti oba tekisoboka oba nnyingi oba biki. Nzikiriza Katonda eyampita gwendabyeko ng'akola nti asobola. Naawe ampuliriza, Mukama asobola okukozesa okuwa omulimu gwe omukisa. So osobola oku namba yange y'essimu eri 07026777 0702677170. Mukama akuwa omukisa. Naye obanga oli wala nga tosobola zisindika ku ssimu, ng'osobola kuyimirira ku bank account, ojja kuyita ku namba eyo ku WhatsApp kweri twogere, nja kuba nkuwa ebisingawo. Nzikiriza nti kisoboka. I trust the Spirit of living God. I trust Jesus. I trust heavens. Mukama asobola okukikola. So gwe wenna alina okutya naye Mukama ajja kuyamba. Otherwise Mukama akumpeera omukisa. Katusabe gwe wenna atanaba kulokoka nga weetaaga Yesu oba ng'ofuna ebirooto ebyo nga obitegedde, weetaaga okwatula Kristo. Naawe abadde yaserera, naawe abadde yabivaamu, gamba Yesu kwebaza olwaleero kubanga mpulidde ekigambo kyo. Njagala okudda ku toopu enfuge nga ggwe bw'ofuga. Mpe ekisa n'amaanyi okukomawo mu kifaananyi kyo era mu bwakabaka bwo. Sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Oliba oyita ababi, oyiba oyita abalonde bo, nange mbeera omu ku bo mu linnya lya Yesu. Omaze okwatula, omaze okufuna Kristo, nkusabira omwoyo omutukuvu akusisinkane. Gw'amaze okulokoka n'okwatula, sinkana ku namba eyo gye nshalinzeeko naawe. Tujja kubanga twogera ebisingawo. Mukama akuwa omukisa, Mukama akunkumire. Have a good night. Shalom.